genda mu kitabo kya Bikola by'Abatume essula 28. Let's go in the book of the Acts of the Apostles, chapter 28. Essula 28 olunyiri olusooka. Chapter 28, verse 1. Bwe twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa Merita. Kati gwe weegamba kijeemu abangi weeteekemu weka. Bwakola otya? Bwe namala okulokoka ne ndyoka ntegeera ng'ekizinga kiyitibwa Merita. Tugende mu maaso. Olwokubiri, bannaggwanga ne batukola obulungi obutali bwa bulijjo. Bayita baakusaaga bannaggwanga kubanga baakuma omuliro ne batusembeza ffenna olw'enkuba eyatonnya n'olw'empewo. Naye Pawulo bwe yakuŋŋaanya omuganda gw'obuku n'agussa mu muliro, embalasaasa n'evaamu olw'ebbugumu n'emwerippa ku mukono. Bannaggwanga bwe baalaba ekyekulula bannaggwanga bwe baalaba ekyekulula nga kireebeetera ku mukono gwe, ne bagambagana bokka na bokka nti mazima omuntu ono mussi. Mazima omuntu ono mussi. Sigo bayita omutemu. Mutemu. Muntu ono mutemu. Mazima omuntu ono mutemu. Olwo nga ki muyise omutemu? Newankubadde ng'alokose mu nnyanja, omusango tegumuganya kubeera mulamu. Naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. Ayaya. Awo oba obbire Yesu engalo muzikubire nazo ziveeyo. Naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. Naye bali ne balowooza nti naye gamba bali kyogere maanyi gamba bali agoloza baani bali gamba ne baani siwulira baani bali abagamba nti ono mutemu. Those who say that this is a murderer. Ono kalibu temu. This is a murderer. Olaba ebintu bye biddiringana bwe biti. If you see the misfortune is coming like this. Maama ye yabaddeko kino. He had this. Ate na kino ne kiba ku ye. Even this befell on him. Ate na kino ne kiba ku ye. Even this one. Ateekwa okubanga ekikolimo kye kimugoberera. His curse should be following him. Kubanga ne bw'owuliriza sitoole yaabwe n'otegeera gye baavudde, baabadde mu lyato, eryato lyatabuse, kibuyaga yalikubye, lyayatisse, baawonedde ku luti. Because even when you hear their story, where they came from, they were hit by the storm, the boat capsized, and they were just saved just by an inch. Era maama bino byonna bibeera ku bano. And all this is happening on these same people. Ate nga bw'ogenda okyetegereza, and when you look critically, ono omusajja this man gwe baatadde mu lyato, who was in the boat, alabika yaliko ekizibu. He is the cause of all the trouble. Kubanga ne bwe baavudde mu muyaga, that even after the storm, ne bwe baavudde mu nnyanja, that they were saved from the sea, eryato gye lyayatikidde, where the boat capsized from, ekiri ku ono tekimuganya kuba mulamu. Something following him does not permit him to stay alive. Ekiri ku ono kirabika kinene. What is befalling him might be big. Wali obadde kaawo ng'ebikuliko bigenda biddiringana. When your misfortunes are recurring, wali obadde kaawo ng'ebikusomoza biddiringana. Have you ever been where your challenges are coming in series? Ng'oba ova mu kino ne kijja. That after this one you step into another. Bw'oba ova mu kino ne kijja. As you're living this one you get into another. Oba okyalowooza abantu okusaasira. As you still speak about people to show compassion. Ne bakola quick analysis. Now they quickly analyze the issues. Ne bakola quick gamba yakune nti quick analyzers. Say quick analyzer. Abasajja ba quick analyzer. The quick analyzers. Ba quick analysts. Aba babisengeka ama. Quick analysts. Aba badduko bisengeka. Ne balaba ebbala sasa ku mukono. They saw the viper on the hand. Ne bagamba and they said no. Ono tatubuzaabuza. No. Shouldn't confuse us. Ono tatubuzaabuza. It shouldn't confuse us. Tojja tubuzaabuza naffe tumanyi Bible. You will not confuse us. We know the scriptures. Naffe tuli bakulu ekimala. Even as we are elder enough. Naffe tusobola okulaba aliko ekizibu. We can say person with a problem. Musajja gwe toliko bubezi kizibu. You man, you don't just only have a problem. Oliko ezibu. But you are a problem. Lwaki buli kintu ekiddiringana kituuka ku ggwe? Why every recurring misfortune comes to you? Embala sasa ffenna neetuleka era neyeeripa ku ggwe. It skipped all of us and came to you. Bayibuli egamba. The Bible say
Pawulo Paul n'atunuulira embalasaasa ku mukono. looked at the viper. Kati mpulira bulungi. Listen to me well. Pawulo n'atunuulira embalasaasa ku He mukono. looked at the viper on the hand N'atunuulira aboogera. and looked at the people talking. N'atunuulira embalasaasa. Looked at the viper, N'atunuulira aboogera. looked at the islanders. N'atunuulira embalasaasa. Looked at the viper, N'atunuulira aboogera. looked at the islanders, N'awuliriza aboogera. and listened to the Nga islanders. ayina okulondako ku bibiri asinge kutunula wa. He had to choose about the two where to focus. Mulokole gwe gamba ndi wangi. Say Wanji. Obeeranga n'embalasaasa ku mukono When you have a viper on your hand, nga waliwo abayeeya, and there are some people mocking, waliwo aboogera, some people talking, beera mugezi ekimala be wise enough olondeko and choose amaanyi go ogayiwa ku ki. where to focus. Amaanyi go ogayiwa ku bana aboogera oba amaanyi go ogayiwa ku ngeri gye weekunkumula embalasaasa yo. Are you focusing on the people who are talking, or you spend your energy on the way you deal with the viper? Kubanga obudde bw'omala ku boogera, Because the time you spend with the talkers, embalasaasa egenda kuluma ekuyingirire ddala. the viper will bite you and poison you. Ate nga gwe obudde obutadde ku bana aboogera. Yet you are spending time on the talkers. Eyi ne mulumye ekikolimo era twamulabirawo era omulabe bwatunula laba n'obuusi obutono era laba n'eri eryato lyali asa. Obudde ogenda bumala ku ki? Where shall you spend your time at? Mbulizo yakulina nti obudde bw'ogenda bumala ku ki? Ask your neighbor, what will you spend your time on? Mumbulize gwe omulinaanye. You are the one closer. Mumbulize obudde ogenda bumala ku ki? Ask, what will you spend your time Ku at? mbalasaasa ekuli ku mukono On the viper on the hand, oba ku bana aboogera? or the talkers? Ku bana aboogera The talkers, oba ku mbalasaasa eri ku or mukono? the viper on your hand? Pawulo Paul, n'ayawulako ekisingako. and chose what was better. Naga kansooke nnyimiriza aboogera. Say, let me first stop the talkers. Kansooke mbeesonyiwe. Let me leave them aside. Bajja kutuuka ekiseera basirike. They will be silenced in time. Ani awulira ngambeko nti amiina? Someone say amen. Bayibuli egamba The Bible says Pawulo that Paul, n'akunkumula omukono and he threw his hand omulundi gumu once, n'asuula embalasaasa mu and muliro. he threw the viper in the fire. Suula embalasaasa mu muliro. Throw the viper in the Suula fire. embalasaasa mu muliro. Throw your viper in the fire. Suula embalasaasa yo mu muliro. Throw your viper in the fire. Bakuboogera ne bye boogera. Leave alone the talkers. Baabakola kwogera. They were created to talk. Gwe bw'okebera emimwa gyabwe. Once you check their mouths, Okuggyako korona ono yabateekako masiki. except for this corona which is masking their mouths, Okuggyako korona ono yabateekako masiki. except for this corona which is masking their mouths. Naye gwe bw'okebera emimwa gyabwe ogirabako zipu. But when you look at their mouth, do they have zips? Oyo neiba ogamba alina zipu oyo. Do you think that neighbor has a zip on the mouth? Mugambe jjako ndabe sooka oggyeko masiki nabo bw'oliko zipu. Tell him lower your mask at least a bit. Jjako masiki nabo bw'olina zipu. Tell him lower your mask a bit and I see your mouth. Omulabye ne zipu. Do you see the zip on the lips? Kati oyo aba alisirika ddi. When do you think he will be silenced? Omusubiramu sirisa ddi oyo. When do you silence him? Omulabye ne zipu. Do you see any zip? Oyagala bambye mbw alyoka asirike. You want him to remain silent, Mbw olyoka ofuna emirembe. that he will be peaceful? Mukama mukwate kasirike. Lord, touch him that he may come Mukama silent. mukwate kasirike. Lord, touch him that he may be Oyo wa silent. kusirika lwaleero Do you oyo. think he will be silent this time? Oyo alina okwogera emimwa gye tekuli zipu. He has to talk because on his lips there is no zip. Muggyeko ebirowoozo by'oteeka embalasaasa mu muliro. Take away your focus from him and drop the viper in the fire. Hallelujah! Hallelujah. Njagala kusuubiza I want to promise you, ajja kutuuka ekiseera asirike. time will come and he will be silent. Nambye ajja kusirika. I said he will be silent. Pawulo Paul, obudde bwe obusooka the first time, amaanyi ge, his strength, energy his ye, energy, priority, priority, ebirowoozo bye his mind n'abiteeka ku kuteeka mbalasaasa mu muliro. was focused on putting the viper in the fire. Eka embalasaasa y'omu muliro bajja kusirika. Throw your viper in the fire and they will be silent. Ani awulya ngambeko nti amiina? Someone say amen. Ngambye teeka embalasaasa mu muliro. I said drop the viper in the fire. Kunkumula embalasaasa mu muliro. Drop the viper in the fire. Amaanyi gayiwe ku mbalasaasa eyo. Focus on that viper. Ekugeyesa, eyeboogeza, That makes you to be ebaleetera backbited. okugeya, That is big eyo backbite. gye boogererako, That you used to bother you. giteeke mu muliro. Drop it in the fire Nabo banaasirika. and they will hold their silence. Hallelujah! Hallelujah. Anti bakulangidde
butafumbirwa. You know they are talking to you because you are not getting married. Bakulangidde butafumbirwa. They are talking about it because of not married. Balina n'amasitole ge balina agakwata ku butafumbirwa abo. They criticize you and they have all the stories why you're not married. Fumbirwa bajja kusirika. Get married and they will be silent. Fumbirwa basirike. Get married and they will be silent. Ngambe ekyo ekiboogeza. What they are talking, tojja basirisa ng'oyomba buyombi nabo. you won't silence them with argument. Gamba Katonda yanukule essaala zo mu linnya lya Yesu. Tell God to answer your prayers. Kampulira omuntu angambeko nti amiina. Someone say amen.